ono gwe bayita Juma agenda alonda omukazi mwe nanga mulaba ne maama we kubanga ayinza okuza nze namulondera amwerondere ng'ensi eraba mugenda muwa akayimba awerekeddwako abasajja emmwangwe muwe Juma nyingite mu biro byange oye Juma nyingite abange ndi mu biro byange yangange yenze kukkiriza Pheobe nga ndi mukyala mugwere however tuli baawali lugerere taata gye yagula nzaalibwa omwami ayitibwa Kanisa Florencio n'omukyala Kanisa Florence era nga nze Mugalanda. Amina. Hallelujah. Weddirandiga. Okay. All right. Kale basebale banyabo tetugenda kumalira biseera bingi nnyo bisikadde byonna tuze tubasomesa Juma buli kintu kyonna ekimufuula obufumbo kirina. Juma amanyi okwetonda, Juma mukakkamu, Juma ntegese Juma musimu. Pheobe Katonda akusiga ekirabo ky'omusajja. Vidiyo y'omusajja bw'akulema ng'ogenda weetuka. Kati musooke mumbuulireko. Bawa Pheobe akolawa. Okakasa bw'oba otunuulidde finance status ye esobola okubezaawo omukazi oba omuwala ye yeetuusizaako akavubuka akato akajjudde ebisiraani by'abakyotala ng'agenda kufaafagana nako bulamu bwe bwonna. Lwaki mwagala nnyo okukolera ebintu kupeesiza abantu abalala nti gundi yafumbiddwa nange nina okubalagayo nti no nafumbiddwa? Okumanya akavubuka ka kopi kaavu tekayina kyekayina mulabe proposa gye kaakoze. Mulyamba kulw'okuba keeru biki tebugula biruzi tebusasula biruzi kubanga kati omwana ng'omuto Pheobe simuwagira kufumbirwa musajja ate gwalabirira. Nga yalina okukeera agenda atandika okukuba oluseke mu bantu, alange wano alange wali abakazi tunafuwa obwo obusajja butwezingamu obujja ne butusanga nga tukola nga olina amaanyi go naye kasita akufunisa olubuto aba akunafuyizza otuuka okubeera nga enjiribya gye wali oyiribyawo mubeere obulungi nga tokyasobola. Kati nze manya example kati omanyinza kati mbaweera ku gundi ku current examples eziriwo. Mwalaba naziwa Shami ngali Dubai ng'ayiribya bitya akavubuka akajja kazunga ka Arafat era nga walabako kabbaka Pheobe kagenze ku nnyanja akayiyeyiyewo bumuli biki kakoze proposal. Nze banange nze mu nsi ya Mukama Katonda eno ekintu kyemmanyi kiri kimu ssente kubanga omuntu kasita obeera ne ssente you can access buli kyowulira oyagala mu bulamu. Kyova olaba nze sirwowolereza wano ndowoolereza eri era nga walabako kabbaka Pheobe akoze ka proposa wo apangisiza kibaasi bakoze nika mu wole Dubai naziwa Shami we yafuna olubuto n'akutuka ag'ekikazi. Awo omusajja abeera atandika kunoonyaayo omulala anti obeera onnafuye. Abakazi generation gye tuliko munyambe mukole ekintu kimu, funa olubuto nga gwe alwagala ng'olweteekedde okumala ebbanga nti ekituufu kiri nti omwana wange kati njagala kumwezizaako nga gwe ayoyezza okuzza ku mwana wo. So sikanzaalira omusajja wange kati abanaziwa omwana omuto gwe yalese e Kampala
Anyways, mwabamanyi Katonda bw'aba akyatuwadde obulamu tugenda kujja tubajjukize. Ate naziwashamu tetumujjukiza. Era no tusiba tumujjukiza. Kati uyo tuli kusamasa birungi yenna gwaawo. Wemba sikwagala era nkikwatulira. Wemba nkwagala era nenkugamba nti nkwagala. So olwaleero ndi wano okubategeeza ntino mwana muwala ono ali omu ku ba tiktokers beesaagala ku app kuno n'obulamu bwange bwonna. Talina kye yankola naye just andabikira bubi. Andabikira bubi. Ekyokubiri alaga nnyo nti ali bulungi nnyo. N'akozesa abalala ensobi. Ezo ensonga nno bbiri ezindeetera obutamwagala. Ate ogutali musango gwamwagala sikuyinaako buzibu. Kati okuvayo nemukongratulatinga okubeera nga boyfriend we yamukoledde ka proposal ak'ekinaku. Ak'ekinaku buno obumulinga bubale awo ku kamenza biki ebyo n'akaweta akalayisi. Lwakubanga nti omuvubuka anoonya obubuddamu. Embeera gy'alimu yeeraliikiriza. Kavubuka nako wadde kalungi naye kaalunkupe. Abaana bawala yonna gye muli gano mbawaga bwereere. Obulungi bw'omusajja tebusasula bills, tebusasula school fees w'abaana. Mulekeraawo okubeera mu buzigo bwamwe n'obuvubuka obunaku obutalina future. Akagenda okufunisa olubuto kakulekewo nga Arafat bwe yalekawo naziwa Shami. Banange lwaki temwezuula? So okuvayo nencongratulatinga Pheobe. Namcongratulatinze kubanga endabika ya Pheobe yeeraliikiriza. Entunula ya Pheobe yeeraliikiriza. Pheobe atunulanga ekiwuggulu. Pheobe mubi. Pheobe muddugavu. Alinga yirizi. Kati Katonda bw'aba yasobodde okumuwa akavubuka wadde kanaku okumuwonya okubeera obw'omu, nabadde ndina okumusanyukirako. Nabadde ndina okumusanyukirako. Yalesewo baanalungi bw'oku app kuno munnange. Obubi Pheobe bwaliko. Pheobe nga tali mu filita w'omusisinkana odduka. Nze Pheobe mulabanga kikanga baana. Si mu bubi. Takyalina nsi esobola muwa visa ng'alina sirimu. Tewakyalinaawe. Teyayonsa mwana ne yesuula awo eddalu n'alowooza nti agenda kufa bakadaba baleme mubanje nte. Katonda n'amugamba be here and suffer. Hey, Katonda n'amugamba my dear daughter, you still have a chance of life so that you can pay for what you have done to others. So she's there paying. Webambi agenda. Tamasa birungi agenda. Banange mbazi muguddemu. Nakizibu kyo. Kati yalimbanga nazimba lwaki mulimba yalokoka anti era yalokosa amaze kufuna sirimu. Buli muntu afuna akalwadde alowooza kulokoka. Bamala akola bikolo erimbo Yesu yabafiiririra. Lwaki? And emotions. Yeah, because I'm a pregnant woman. What do you expect? You want world war for? Don't mess with me. You know? Don't mess with the princess of war. Yeah. So, olubuto lwani ate lwange agenda okazala. Katono mbadde ono
olubuto lwa nannyini lwako anedda yerabira teyalekako kufuluba ddiya. So anyways, ze tompuuba